Tugamba nti embeera teyabadde nnungi mu bitundu ebimu eby'eggwanga olunaku olwajjo, twongera okusaasira bannayuganda abafunye ebisago eby'enjawulo n'abafunye okutaataaganyizibwa mu mbeera ey'okwekalakaasa okwasaanikidde ebitundu by'eggwanga ebiwerako olunaku olwajjo oluvannyuma lw'okukwatibwa omubaka kukwatibwa kw'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu era presidential candidate ow'ekibiina ekya NUP. Embeera yabadde si nnungi nnyo bitundu ebimu naye kyaddaaki ate poliisi yavudde ne ripooti yaweereza ng'abantu 3 bambi baafiiridde mu mbeera eyo. Tugamba tubaaniriza olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga bwe gambye puroguramu Omunnyo Ku Makya nze Muhammad Wamala ndi ne munnaye kakulamuseeko ate tubeere nga tutandikirawo n'ensonga ezo n'endala zetugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero okwongera okuba tooki mu campaign n'ebyokulonda mu ggwanga biyinza kutambula bitya awatali kuyiwa musaayi awatali kusika mugwa. Eddakiika 2 zimaze okuyita ku ssaawa 12 ez'amakya g'olunaku olwaleero abadde tannaba kuzuukuka ng'olowooza nti tebunnaba kukya essaawa ozitegedde zuukuka genda oyiiye ssente ozeetaaga nga ziva mu waletiyo naye bino ebyokusooka okukubira ku gundi mpaayo munnange $5,000 ebintu ebyo bimalako obwa privacy yo oba olina okunnyonnyola ate munnange ngenda kukola kino nkole kiri mbufunze ng'ogezaako kumatiza muntu kiba kitegeeza nti gwe kennyini ebyama byo tojja kusobola kubikuuma n'olwekyo genda Mukama Katonda anaakukulembera kyonna ky'onaateekako emikono ajja kukwatirwa ekisa ogyemuko kasente bukedde bulungi nnyo olunaku lulungi tukkiriza Mukama Katonda nti nate bwe butyo bwe bujja okuziba ate nga tuvuddeyo n'amakungula agawerako. Abafunye obukosefu obw'enjawulo basaasiddeko nnyo. Abafunye ebirungi gamba nti muyogeyoge Mukama Katonda akikuwadde ayongere okukikuuma akinyweze kibeere kikyo ate n'okusingako awo. Omunnyo ku makya tuba tutandise esenise nabwire ebustemaniyo yintula nikyekyalo ate district yebusiya abana bengondako baheesaho mbe base kyosi kimuhola baraga bashange mbahubiriso kukonya esende bitahuyamba so bikyamu kyamu ebyo ebikyohuyamba okufuna hasende ho nyalo kubanga weholeramu esindu siryawo. Good morning. Tubatandika bwe tutyo bintu bingi ebyatambudde olunaku olwajjo tubatandika n'ensonga ezimu kuziba zakoze amawulire oba ebyasukumye amawulire gaffe olunaku olwajjo tewali kyasinze kubanga kyakoze amawulire olunaku olwajjo y'embeera eyadduka eyasibye mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyatandikidde Kampala kyatandikidde Luuka oluvannyuma lw'okukwata omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu era bugenza okukya ng'akyali mu kaduukulu ako ak'Ennalufeenya baagezzaako okugendayo ku ttiimu ekiro era tebasobodde kubanga bamugjeyo. Embeera bwetu tugamba nti wateekeddwa okubanga tewali clash tewali fracas yeetaagisa mukadde kano nga tugenda mu kalulu ak'omwaka ogujja we can do better than that nga tukanyiza bukkaanya okusinga okusika mugwa. Tugamba Bannayuganda mukuume emirembe tusobole okuyita mu mbeera ey'akalulu ak'omwaka ogujja. Tugenda kulabako ebifaananyi ebimu lenzi zaffe gye yasobodde okuba nga zituuka olunaku olwajjo okugenda maaso okulaba embeera eyasiibye etya era ffe kitongera okukubiriza Bannayuganda abeesimbyewo bonna ku mitendera gyonna kuuma mirembe kuba tulengeddeko ensi ezigootaanye olw'embeera ey'akalulu ebigenda maaso mu ggwanga erya DRC tetwandyagadde bituuke mu ggwanga erya Uganda ebigenda maaso mu ggwanga erya Ethiopia tulengera Prime Minister agenda maaso okubanga basuka omuguwa mu kitundu ekya Tigray eyo so tugamba nti wanaate embeera twandisabye buli omu abeere ng'akola kyakola poliisi ebeere nga nayo ekozesa obuvunaanyizibwa ate n'abeesimbyewo n'abo abawagizi babeere nga nabo buli omu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe okulabika nga tuyita mu mbeera ey'akalulu kampeyini zitambule nga za ddembe n'okulonda ku ggwenga kwa ddembe tugambe buli omu anaabawangudde ajaganye gwe n'abawangudde ate alina endowooza 26 katulengera emboozi eyo gye twakoze olunaku olwajjo okwetoloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'embeera eyasiibye nga yabunkenke mu bitundu ebisinga obungi. Okwekalakaasa kusaanikidde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Poliisi bwekutte esimbyewo ku ntebe enkulu y'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'emulanga obutagoberera ebiragiro ebyassibwawo okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ekya COVID-19. Olunaku olwaleero Honorable Kyagulanyi abadde ayingidde olunaku olwokusatu ng'ali mu bitundu ebya Busoga era okukwatibwa abadde alekera disitulikiti ey'Eruuka okusinkana abalonzi be. Okukwata Kyagulanyi wabaddewo akavuŋŋaano ak'amaanyi era asoose okuwalira kyokka oluvannyuma poliisi emusinzizza amaanyi bwe batyo ne bamuyingiza akamotoka kaabwe kaabakuntumye ne bamwolekeza e Nalufeenya. How do you push a presidential candidate like that? How? We are not
Ku poliisi Nalufenya poliisi era ezzemu okugolekeza abawagizi be abadde bagiwondera kyokera nayo ebasinzizza amaanyi ne bagobya omukka ogubalagala n'amasasi. Oluvannyuma poliisi eyisizza statement mwetegerezanga bwegudde ku Kyagulanyi omusango ogw'okujemera amateeka agasibwa okutangira okusaasaana okw'ekirwadde kya COVID-19. Bikuŋŋaanyiziddwa kitongole ky'amawulire ku lwa Salt TV Omunnyo. Okwekalakaasa kusaanikidde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Poliisi bwekutte esimbyewo ku ntebe enkulu y'eggwanga Robert Kyagulanyi Center ng'emulango obutagoberera ebiragiro byassibwawo okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ekya COVID-19. Olunaku olwaleero Honorable Kyagulanyi abadde ayingidde olunaku olwokusatu ng'ali mu bitundu ebya Busoga era okukwatibwa abadde alekera disitulikiti ey'Eruka okusinkana abalonzi be. Okukwata Kyagulanyi wabaddewo akavuŋŋano ak'amaanyi era asoose okuwalira kyokka oluvannyuma poliisi emusinzizza amaanyi bwe batyo ne bamuyingiza akamotoka kaabwe kaabakuntumye ne bamwolekeza e Nalufenya. Ku poliisi Nalufenya poliisi era ezzeemu okugolekeza abawagizi be abadde bagiwondera kyokera nayo ebasinzizza amaanyi ne bagobya omukka ogubalagala n'amasasi. Oluvannyuma poliisi eyisizza statement mwetegerezanga bwegudde ku Kyagulanyi omusango ogw'okujemera amateeka agasibwa okutangira okusaasaana okw'ekirwadde kya COVID-19. Okukwatibwa kwa Kyagulanyi kwatonodde abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuvayo ne beekalakaasa era bano bakoze buli kika kya ffujjo omubadde okuggala ekibuga Kampala ng'obwedde abantu batambuza bigere. Mu Kampala poliisi gy'enaaga omubuto okumalawo abeekalakaasi mu katale ak'ewa Kiseka abadde bakumye omuliro mu nguudo. Abeekalakaasi basaanikidde ekibuga kyonna mu paaka empya basenseddeyo mu paaka enkadde kw'oteeka n'ekitundu ekya Container Village era bakira bakubagana ne poliisi. Wakati mu ffujjo eringi erikoleddwa abantu abawerako balumiziddwa ate abala omukka ogubalagala gubazirisiza n'abamu okutomeza emmotoka. Ekibuga kyonna kyereddwa abakibaddemu balagiddwa okuba nga bakyamuka era bangi obwedda bakifuluma bawanisa emikono. Mu kifo ewaali essaawa ya Queen kiyitiridde era eno abeekalakaasi bookeza ebifaananyi eby'ab'ekibiina ekya NRM. Ku luguudo olw'Entebbe amagye gasagudde ekkubo n'emmotoka ez'ammamba era abawangaalirako basigadde mu mbeera ya bweraliikirivu. Yo mu bitundu eby'ekatwe ku Busafe mu Kisenyi n'ebitundu ebirala ebyetoolodde ekibuga Kampala omuliro bakira gwe gukwaniriza era nga bagukumye mu buli kifo omubadde ne ku nguudo. Abamu embeera ebaddewo bagikozeseza ng'omukisa okubbiramu abantu ssente okusika obusawo okunyagula aba mobile money n'ebikolwa ebirala era bakira buli yayambala olugoye olwa kyenvu ng'abeera akaguddeko. Tutuuseeko e Kasubi, e Kawala ne ku luguudo olwa Namirembe Road abeekalakaasi bakira balinga abapikiddwa olufungo era tebakomye ku kyakwokya muliro mu nguudo naye bakoze n'ebikolwa ebirala eby'obulabe. Mu bitundu eby'enjawulo mu Kampala bakira abantu bakulukusa maziga olw'okutya okungi ate ng'abalala bawujja bawujje olw'omukka ogubayisizza obubi. Okwekalakaasa tekukomye mu Kampala wokka kusaanikidde ebitundu by'eggwanga ebirala okubadde Jinja, Mbale, Masaka, Hoima, Wakiso, Mukono n'ebitundu ebirala. Bikuŋŋaanyiziddwa kitongole ky'amawulire ku lwa Salt TV Omunnyo. Embeera bwe tuyasiibye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. I was a victim yansanze downtown eyo twafunye obuzibu okuleka ntukuŋŋaanya ebintu ebyo mu mbeera etabadde nnyangu nnyo naye finally twasobodde okuleeta kitwasobodde okutuusaako eri eggwanga nabadde mu bitundu bya Katwe
katwe kinyolo eri munda gye twabadde munda eyo embeera gye yatusanze okutambula okuyita mu katwe monna jangu mu kisenyi okutuukira ddala wano embeera teyabadde nyangu nnyo naye tugamba nti tuteeka okukola ekisingakaawo okulabika nti tukakkanya abantu tempers zagenzeko waggulu olw'okukwata omubaka naye ng'ate bandi basobola mukwata mu ngeri etasasamaza oba etaleeta bunkenke eri bantu bano mu ggwanga lyonna kintu kyali kitono nnyo okulabika nti bamusamoninge oba oliawo agende ate okusinga ndowooza polisi yandikoze ekisingakaawo mu kulabika nti etebenkeza eggwanga naye bannayuganda oba abawagizi bonna tubaga nti embeera ekkakkane twetaaga obulamu kyekisinga bano abantu abasatu oba okusukkawo abafidde mu nteekateeka eno oba mu mbeera ey'okwekalakaasa bandi basobola okutaasibwa ebintu ebyabbiddwa buli wedde we tuyitanga abantu basaba ssente kubanga bw'oba weekalakaasa ate ng'onya kula akasimu ka muntu ndowooza ate awo oba ovudde ku mulamwa ogw'okuba nti oli bamusibye ate g'ogenda maaso kulabika nti muteralizinga eggwanga n'okulissa ku bunkenke ekintu buli omu kyavumirira effujjo lyonna eryakoleddwa olunaku olwajjo tuyinza okuba nga tulivumirira buli muntu ateekeddwa okuba nga alivumirira naye ate abakwasibwako oba abavunanyizibwa ku mbeera ey'okulitebenkeza bateekeddwa okukola kyonna ekisoboka okulabika nti eggwanga liddayo litambula ku normalcy okuba nti embeera ey'obunkenke ekendeera abawagizi muwagire naye ate obulamu kyekisinga n'okulabika nti eggwanga tetwetaaga kgenda mu mbeera ya turmoil oba mayhem yonna eyabadde olunaku olwajjo esobola okuba nga byewalika poliisi ekola ekyosobola okuba nga ekola tetwagala kgenda South Sudan, DRC, Ethiopia mbeera ndowooza tusobola okuba nga tugiza mu nteeko buli omu abeere wavunanyizibwa mu kampeyini ezigenda mu maaso kukubiriza abantu okwongera okukozesa nnyo obwongo mu situation eno gye tulimu actions zireme kubeera emotions mu Luganda tuyinza kijjayo tutyoba waliwo abantu mu bulamu bwa bulijjo kiri common nnyo mu bazadde agamba nti gundi oyo oba alina akasunguyira oba gundi oyo tamala kulowooza ku kintu gundi oyo eneeyisaaye kwegamba situation gye tulimu kati yeetaagisa nnyo okukozesa obwongo nga tukijje ne ku nsonga y'ebyo ebyabaddewo olunaku lw'eggulo tutandikire emabega okuva mu mwezi ogwokusatu abantu abakoze ebintu nga babitaddemu okulowooza ng'amaze kulowooza okulowooza kitegeeza nti ekintu okiteeka ku minzaani n'opima n'ogamba nti bwe naakola kino njijamu ki nfuniramu wa nfiirwa ntya mpitawo ntya oba wawe ngenda okulaalira ensonga ezo zonna muzitegedde nti okuva mu mwezi ogwokusatu abantu abakozesa obwongo ssaawa zineno tebasabiriza ayinawo akasente ke yasobola okuba nga ateekawo ka bizinesi ne yeeyimirizaawo abamu ku bo tebakyakola mirimu giri gye baali bakola abantu abakitaddemu obwongo okufumitiriza ku situation eriwo bakola ebyo ebiteekeddwa okuba nga bikolebwa okusinziira ku ministry ey'ebyobulamu naye bano abagendera mu bantu ba bulijjo abagamba ekyo ekirwadde tekiriiyo lwakuba tokiwadde budde kukola ki kukinoonyerezaako oba kufumitiriza ku ebyo byolaba ki buli lunaku kakati eyo bwe tuvaayo ne tutuuka ku situation ey'akalulu ke tulimu kati tuteeka okulowooza ennyo nga tonnabagenda mu maaso na creatingawo oba kwetaba mu mbeera eyinza okuviirako abantu abalala abeegwanyiza oba abo abalina engalo ababbi nga tonnaba kuteekawo mbeera eyinza okuleetera omuntu omulala okufiirwa ne woba sigwa agenda okufiirwa ekintu kino kirowoozeeko omuntu ono omusuubuzi mazima ddala byakola gwe nga munnayuganda tebikugasa oyinza okugamba nti sente ziriisa famire ye naye nga jjukira nti gwe tokola ye yakola gavumenti bwejja etuukira ku ye akasente kava mu oyo ak'emisolo egikuŋŋaanyizibwa ne giteekebwa mu ggwanika ne tusobola okuba nga ffenna tukola ki tubenefitinga mu kintu kino bw'okitunuulira ennyo kikkakatako gwe nga omuntu sekinnoomu singa oba okozesezza obwongo okulowoozaamu n'ogamba naye we tuba tugamba nti enguudo mbi lwaki nandizikumyemu ebipiira kubanga ekyo kyekimu ku kikyasinze okuba nga kitwononera enguudo wano kati linda enkuba bw'enaatonnya mukoka akulukute bulungi ogenda kulaba nga ebinnya byeyongeddewa mu nguudo naye kati ekintu ekyo singa okirowoozaako ofuna engeri endala y'okulagamu obutali bumativu bwo nga toyonoonye kinene ekikola ki kinene ekiriwo so nolwekyo njagala kubiriza bannayuganda bonna nti obutaleetera bantu bannaffe kufiirwa bulamu obutaleetera bantu bannaffe kufuna bisago tusooke tulowooze nnyo ku nsonga zino nenkubiriza abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo fe abalonzi tuwulira nnyo amaloboozi gammwe
abalonzi tuwulira nnyo amaloboozi gammwe sirabangako bannakibiina kya NRM nga beekalakasa nti President Museveni tabawuubiddeeko eyo nayo nsonga eyinza obbaviirako okwekalakasa naye yabategeeza nti nze mbeewala lwa COVID-19 tekibagaana bo bulijjo kujja ne basalako mmotoka ze buli waabeera mubalaba babeera bangi entugamba era naye adifayinza akoze eki naye ye ng'omukulembeze takola ki tavaamu bana NRM bandibadde n'ensonga eyeekalakasa nti ffe tukooye kandidate waffe obutakola ki obutatuwuubirako naye olw'eddoboozi eryo nti mbeewala lwa kirwadde kya COVID-19 kitegeeza nti omuwagizi w'ekibiina kya NRM ekyo yakitegeera kaakati ne ku mitendera egisigadde abakulembeze abeesimbyewo mutuyambe amaloboozi gammwe geetaagisa mu mbeera yonna mu kussa ekitiibwa kubanga bino byonna bw'obyetooloola bagamba nti omusango ogumuvunaanibwa gwa kumenya biragiro bya COVID-19 kati bigenda kwetooloolerawo ne ku mitendera emirala kigenda kubeera ku kumenya biragiro kubanga era abantu ababiri okutambulira awamu nga batambuza obulamu mu ngeri ya kisajja kikulu wateeka okubaawo enzikiriziganya nti owange kino bw'okikola tuli wamu kino bw'onaaba okimenye twawukanye so kati kitegeeza nti omu ku mmwe kasitabaako ne kyadifayinga mu mbeera yonna wateeka okubaawo okubonerezebwa okukozesebwa kakati n'enzira eri bannaffe abakuuma ddembe weewaawo amateeka gamenyeddwa naye kaakati ensonga zineno zikwatiddwa zitya nga omusirikale ng'omukuuma ddembe ali ku duty ng'oyina emmundu ng'oyina ekyambalo ng'oyina ne tiyagasi asobola okuyamba abantu baneno mu situation eno reaction ebeera etya kubanga olunaku lw'eggulo mukulu wamala waliwo bannamawulire abakubiddwa abamu abafuyiddwa pepper spray oba abadde pepper spray abakubiddwa tiyagasi mu mbeera eno mu butuufu oli bw'aba akutte kamera bw'ati nga gyakutte ekifaananyi ky'abaakwata bw'oba tokyagadde akikwate wabeerewo okwogerezeganya kubanga munnamawulire tosobola kumwawula ku mukuuma ddembe anti era si alina okumbulira kyenina okukwata nekyesenina anti just in case yalaba nti kyokutte takyagala oba kyogenda okukwata takyagala aleme kwanukuza tiyagasi kubanga eyo situation etuzaayo ku kyabaddewo olunaku olwokubiri era nga poliisi bwe yabadde mu bitundu eby'ettololo eyo Dr. Tango Doi bwe yabadde awa ebiragiro ate nga yalagira poliisi mwami nanga yavuddeyo n'agamba nti police is a neutral organ of the state oba institution ya government according to etteeka bwe ligamba naye kati n'agamba nti tebalina kugondera biragiro bya muntu nga muntu kuba yavuddeyo n'agamba nti poliisi ffe tusazeewo tajja kubeera mu kitundu kino n'awa n'ebiragiro poliisi n'agamba kati gwe poliisi bwe tudifayinga ekiragiro ndoza bali balina kufuna biragiro bya mu komandi yaabwe nga bwetambula okuva ewa Ssenkagale wa poliisi Martin Okoth Ochola nga bwe yawadde ebiragiro olunaku olwajjo n'agamba nti poliisi operations zigenda maaso okuba nga zikolebwa ziteekeddwa okuba nga ziri hadi mukko batafeninzeemukko okulabika nti buli kandidate yenna agenda okujemera ebiragiro bya COVID-19 agenda kuba nga akolebwako naye ng'ekyo bakikkiriziganyako luli eri bwe bali mu meeting ne mwami byabakama agreement gye yasookera kati kitegeeza nti baneeno babadde bakola ki babadde bassa mu nkola naye ng'oggyeko ekyamwami Tango Doi n'ebibiina ebirala bizzenga bwe bityo ebikola abakuumaddembe FDC ogiraba ezenge ffe tugenda kukola kino tetusuubira mukuumaddembe kola ki kututataaganya kakati bo bannabyabufuzi bo weebalinga bakkanga baana eri ebitongole ebikuumaddembe naye mugende ne bakyuka ne bagaana oda zibawadde okujjako ng'ogamba nti abasirikale baataddeko emisinde ekyo kyewuunyisa naye okuyimirira n'agamba tonkwatako munnabyabufuzi agamba kati ngenda tula wano mu luguudo wakati tewabankwatako kati gw'omusirikale wa traffic kikyogenda okukola kubanga okutuula kwe mu luguudo kugenda teekawo ki akalipagano abo be bannabyabufuzi ku creatingawo mbeera ereeta kamera abamu ku bo kamera nkoze ntya kamera okola ki okumbeerako naye kakati ensonga zineeno tuzitunuulire buziba okusooka twandibadde tusooka okuddako kemabega ffenna kitukakatako nga bannayuganda abeesimbyewo n'abalonzi tuddeko emabega abantu baneeno bonna ku mitendera egy'enjawulo bwe baali basunsulwa okuviira ddala mu bumyufu bwabwe obw'ebibiina
biriko instructions zebyakola ki zebyawa ba candidates bwe batuka mu kakiiko k'ebyokulonda waliwo instructions ezaabaweebwa ezaabaweebwanga ku kamera abamu kubanga zonna abamu babawanga ne soft copy ne bagenda mulimu bataaliki ku kamera naye nga bikwata ku kibiina oba ku candidate yennyini yeesimbyewo kubanga ensonga eno okusingira ddala ndowooza etambulidde nnyo ku ba presidential candidates kubanga ensonga zonna ezaabaweebwa era zaddanga ne zeekuusa ku biragiro ebya covid-19 babagamba mugenda kusinkana abantu naye era mulina okugondera ebiragiro bya covid-19 ebifo byegenda basinkaniranga byonna biteekeddwa okuba nga biri verified analyzed and assessed naye nga bigondera ebiragiro bya covid-19 kubanga byonna byonna byaddangayo ne bikola nammwe kennyini muteekeddwa okuba nga mwekuuma ekirwadde ekya covid-19 naye ndowooza mu mbeera eno akakiiko ak'ebyokulonda kubanga olwedde kati bakandidate abamu abalala basuspendinze rallies zaabwe je n'omugisha muntu namulabe ng'agamba nti ye kagira awummula ne lieutenant general tumukunde naye ayimirizaamu rallies Katumba yayimiriza Katumba ndowooza naye ajja kwegatta kubanga yeetanaba kwogera ate bano ababadde nga mu Kampala bajja kwogera ebyabwe naye kati at least bano ababiri bajje no bo baagaye nti basooke batereeze ekintu kino akakiiko ak'ebyokulonda kaddemu keekennenyeka awuninga ekintu bo bagaa nti ekintu kiringa ekivudde mu kakiiko ak'ebyokulonda wano buli muntu alina sayidi gy'asuuliridde bw'otunuulira ebikolwa ebimu ebyabakuumaddembe biringanga ebiraga nti oba oliawo badawutinga obuyinza bwe balina mukulu w'amala bw'obanga gwe head wa department ng'osobola okukwata ekkalaamu n'owandiika n'ogamba nti gundi akoze kino ate bwe mba nkoze ensobi tekikwetaagisa kunsuna matu onkuba empi onkuba agakonde onteeke muki mu nsonda ekyakkalaamu kikola ki kimala kakati n'abantu ba bulijjo nabo balina ensobi gye bakoze yeeriwa nti bo bwe balaba ekyambalo kino ekya poliisi bo bwe balaba emmundu abamu bwe balaba tiyagaasi oba babeeranga abalabye eki they don't respect the office at all ate kakati kya bulijjo mukulu w'amala omuntu bw'olabanga gwe bw'ofuna interpretation nti omuntu akuyisaamu maaso ng'oli mu ofiisi yo ebiseera ebisinga okola kyonna ekisoboka okulaba nga okola ki nga nawe weedifendinga okulaga nti ofiisi yange ekyali ofiisi yange era yakusigala ng'ekola ki ng'etambuza emirimu gyayo so kaakati sayidi zombi tuyina bingi ebyokukolako fe abalonzi abantu ba bulijjo tubeere bakkakkamu kubanga abakulembeze be twagala okulonda enkyukakyuka yonna gye twagala erina tusanga nga tuli balamu enkyukakyuka gye twagala nti ku mulundi guno eno kiri tricky ekusange ng'oli mulamu nga covid-19 takututte ate eteeka okusanga ng'oli mulamu nga tofiridde mu kavuyo kano ate kusange ng'olinawoko kasente nga tokoze eki nga tosabiriza otherwise bino ebimu ebigenda mu maaso abantu ne baluutinga ebintu by'abantu nga bwe gwabadde olunaku lw'eggulo weekanga ng'oli bamuzizaayo ku ziro mu ddakiika emu tewali muntu akeera ku makya neyeeyagaliza okuba omubbi neyeeyagaliza okuba muyaaye embeera egaana bugaanyi kati n'otandika okutetenkanya n'ogamba nkoze ntya okubanga nfiitinga mu bulamu buno obwa bulijjo kati bwe tunaatambulira mu kino kitegeeza nti enkyukakyuka eyinza okugenda okutuuka ate nga nzaani ze mumenyi w'amateeka nga balina kunkomako siina kye nina kukola ki kubanga neeyiiya mbeeko nange nekyenfuna so tugamba abakulembeze bonna abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo temukuba mu bantu muliro kubanga bw'okuba emmotoka gy'okuba gw'ogenda okuba essasi gw'ogenda okuba omuggo tomumanyi oba ali mu nkambiyo ate olutalo bwe lujja oba embeera kasita etabuka tejja kwawula tebajja kumanya nti oba bwemwekalakasa mwenna muli ba NUP oba ba NRM oba ba DP oba baki bwe kinaba kizze nga kitabuse kijja kukwata buli muntu yenna kitwalira wamu tekijja kusosola nti gwe wali owagira nnyo ono oba gwe wali owagira tugamba nti abakulembeze mwenna mugambe ku bantu bammwe abantu bakkakkane amateeka gakole due process ey'amateeka etambuzibwe okusinga ate okugenda mu maaso buli lunaku okudda mu mbeera y'emu wateekeddwa okuba we can do better than that so okukola ekyeddembe okusinga okutambulira ebitongole byonna bisobola okutambulira awamu ebitongole bikuuma ddembe bisobola okutuula abakakiiko ak'ebyokulonda basobola okutuula bakandidate bennyini basobola okutuula embeera nesobola okuba nga ekkakkana anti kaakati n'obuzibu obuliwo omukulu w'amala abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo bafunye feeling nti akakiiko k'ebyokulonda tekalina kye kasobola kukola ki kubayamba
wabala balujeri mu lukiiko lwali lwakaggwa ne bagamba ffe bye tuteesezaako tebigenda kukola ki tebirina kye bigenda kuyamba so kakati omuntu bw'aba amaze okufuna decision bwetyo kiba kizibu n'okutuuza omuntu oyo anti kakati bw'obanga wakkiriza n'okuteeka mu trust ne kakunominatinga n'okkiriza kubanga katisooka okkiriza ekyo kyokka kikaaso okukolera anti asoundinga nga yakikola lwakuba talina kkubo ddala lwaki then bw'obanga yakukkiriza okunominatinga lwaki tokkiriza ate mu due process egenda okubanga eddako kye balina okwanukula ekyo kubanga kkiriza mu process egenda okuddako gwe nga bw'oli beera accommodative n'abantu abalala b'oli nabo ne bakandidate abalala bonna bonna beere accommodative kubanga mwenna mutambulira amateeka gabavunaanibwako kyekimu bw'obanga wayingira mu exercise eno then kkiriza ate amateeka ag'ebyokulonda gabeere nga gagonderwa oba abakulu abavunaanyizibwa okutambuza amateeka ag'ebyokulonda bawe omukisa ekibiina ky'ebyobufuzi kirina kingi nnyo kye kyogera wali eri ku last moment bwe ŋŋenda okutiikinga ani inza omulonzi kisinzira eri gwa nti siyinza kubeera wa anti nenonda FDC nemba wa FDC nenondo wa anti era tubalabyeko emirundi mingi nti omuntu ave eno yonna ng'atambudde n'atuusa mind ye n'alonda omuntu gw'ayagala kakati ekyo twagala nti kibayita democracy so kakati nga tonnaba kukuba munno luyi nga tonnaba kutondawo mbeera eno ey'obunkenke ku bulamu bw'abalala njagala weebuuza ekintu ekyo bano bonna be tulaba ng'atambulira ku gundi oli sure nti akalulu agenda kawa gundi kubanga tutuuka wali ayinza n'okawa kandidate wo bino bye tulimu bya campaign tulaga buwagizi okulaga omuntu obuwagizi kitegeeza ki ogenda n'omubeererawo muzeemu amaanyi mu budde kola otya mubeererewo bambi tambula naye naye tekitegeeza nti buli atambulidde mu nkambi eno gwalonda tekaliko accountability teri akusongamu n'agamba gwoli wa NRM naye walonze gundi gwoli wa FDC gwoli wa anti gwoli wa NUP nedda si bwe biba mikwano abamu ku bo n'abawagizi abasinga si balonzi bawandiise kati olunaku olwajjo abantu badde batambula naye ng'omuntu ayambadde lugoye lwe ayinza nobat sina mulonzi nga tagenda nakulonda wali gyanoonya kawogo ke nalwokubanga ayambadde olugoye olwekuusa gwe lwotayagala oba lutakkiririzaamu n'omukuba ejjinja n'omwasa omutwe n'omugjamu eriiso naye ng'ebyammwe byalimu akedde mu kibuga agenda kunoonya mbeera ye tajja nafuna mukisa gulonda tabirinako yagamba oba mulonzi bye mulonze yenna gwe tunagenda naye gwe omukubye omwasizza omutwe tomanyi nti gwokuba ku kyalo ewammwe gye musibuka muli mwenna babaziika ku kyalo kyekimu naye nga oli mu kwekalakaasa tugamba nti embeera ekkakkane tugenda kumuliramu awo katono nnyo bwe tudda tugenda tutunulira ate ebiri mu mpapula z'amawulire ate n'okutunulira ensonga endala embeera yabaddewo olunaku olwajjo tugenda gyogerako era naye katusooke tumulemu katono nnyo omulabi owa Salt TV.